yafudde kiro sawa 7 sajja watu jakana Naduli ye mutabani wa Naduli Alhaji Naduli tukusasiddeko nnyo saidi zaawe Luwero sajja bamutanze $5,000,000 okweyimirira nagenda nasonde $5,000,000 naziwaayo najjeyo mutabani we ngaali ku miggo. Ulamusibu wangu nnyo tufune kubateesa kakaawa naye kati enteesa nze kasoke mu amagezi oyoyo basone banya bavudde mbulamu bwenseno kitalo nnyo kitalo ddala awo baali bamujja mu komera ayina ebigambo byagenda nayogera ku mikutu gino emitimbagano negirabika nti nno tegyawoomera abakulu ne bamukwata paka mu komera kati abo baali bamuleeta mu kooti naye Alhaji Naduli mulabika temumumanyi ye musajja oli yali agamba mbu ayina ekyama kyekyomukasaka oba mumujjukira bulungi nnyo yali agamba ayina ekyama kyekyomukasaka Eruweero eyo gye baalwanira naye waffe Masaka nga gavumenti eno ejja mu buyinza kati oyo ye Naduli oyo ye mutabani we bw'atyo bwagenze tukusaasidde nnyo Mukama akugumye yalinga kisumulula nina kinawulirako naye sijja kyogera kireke nakiwulirako Mukama agumye naye ddoola okuviiru kati omusajja oyo mulaba babadde bafuukanga balinganga ba Luganda ne Naduli badde batula ku mmeeza ne basalawo bonnanga bagala ebyobufuzi omwana gwe mukwatagana naye mu bintu byoyagalanga naye abyagala abamunno bakyaliwo Kama Katonda amisaasire ekitalo nnyo bambi tukusaasira Naduli naye nga tugga mateesa naye nze nteesa ngeri bweti